Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasuzotya wasibyotya. Nze Nurdin Ntege mbanzi guse. Once again ku programs za fezine ezenjawulo. Binje bigenda maaso mu ggwanga Uganda ne wabweru w'eggwanga. Nenga bwe nakutegeeza nti mu mwezi ogwokutaano Yoweri Kaguta Museveni eyafuuka president wa Uganda ow'ekisanja kino kye tuliko yalayira. Era mu wiiki ntono nnyo tuba tuli awo nga tufunye ne cabinet mu kufuluma amannya gaali mangi naye agamu ku go omukulu Balam yakomawo nga minister wa local government ng'avudde mu by'abaana so bamusoosa mu by'abaana n'akula kati minister wa local government. Ministry ya local government ekwata ku bintu bingi nnyo era Balam yatandise okuluma amyukibwa omukyala Nameere Justin abamu gwe basooka okulowooza nti oba ayitawo ku byakola oba akola ki naye kati batambula babiri Heedi n'omumyuka we yafuukuuzizza amasomero Nameere Justin ne Balam we mu gafuukuuza bazuula bayizi bampewo basomesa bampewo batya nti headmaster ne banne beekobaana ne bagamba nti okusinziira ku ssomero lye tulina P4 erimu abaana 108 ng'ebyaddala mulimu 9. Kitegeeza ki? Nti gavumenti weba eweereza ssente kujjukira twogera ku UPE, USE eweereza ssente z'abaana oba abayizi 108 mpa kyakulabirako ebyetaagisa eby'abaana 108 kumbe mu kitabo mulimu 9 mulimu abaana 8 kati Balam anti yebasimbisizza layini omu bameka nti headmaster bano obala bameka waŋŋambye bameka ne bayingira ministry y'enguudo ow'eby'enguudo ye ndowooza paka kati olubuto lumuluma enkola yaabwe neeyamba bannayuganda enkola ya Nameere ne baminisita enkola yaabwe Uganda ebeeragawa tunaafunamu tetuufunemu bye bakola biri mu mateeka tebiri mu mateeka bamenya mateeka baakabampaane oba twalwawo dde okufuna abantu abalinga Balam ne Justin Nameere. Studio yange Butelevu nina muganda wange Samuel Kasozi da philosopher nsanyusa okulaba se nange bwentyo babuuzeeko abantu nja kuwebaza era nga bulijjo mwenna abatulaba ku mukutu guno abantu bangi nno batulaba era abasinga gyembeera buli gwembeera naye bamuyita Nurudini kyekinyogero kwa mu komenti weebale mwami Nurudini nga naye ndina muntu mulala so ne manya nti ekitegeeza Nurudini ye yakwata ye nnyo ekyo kirungi ddala abantu batulabira ddala naddala abali ebweru w'eggwanga nabo tubeebasa abantu abali ebweru w'eggwanga twebaliza ddala omanyi munaye gwe abantu abali ebweru eyo resource y'amaanyi era eggwanga lino Uganda singa tubakozesa obulungi eggwanga lisobola okuba obulungi ennyo otula eggwanga erya Tunisia mu Afirika lyeryokubiri kugasinga education system naye nze nayebadde ngamba nalyo erisinga kuba lyo population nene ate Mauritius gye wabalanga esinga education system population ntono nnyo so Tunisia bayambye batyo okukuza education ti Tunisia bategeka ne symposiums ne bayita amawanga nga 26 ag'abazungu ne bajja Tunisia abaana be Tunisia ne balaga bye bavumbudde mu science ne balaga esse ze bawandiise ku science eryo eggwanga eri balikula oba tujja tudde mu bivuga wano nga tukuba amadinde engome ezo abasomesa ne bajja ekizibu naze akizibu okubeera perfect ng'abazungu ne olaba ne kuba kukumba kwaffe ku kyabulamu singa tusobola obitraininga ne tuba perfect ebyaffe wano twalibadde naye tetusobola kubitraininga consistency tebaawo olaba Abachina abo naye kuba kukumba bakola parade buli omu n'agyegomba ng'eringa eriko luula naye nga bakikolerera baba babatraininga wano ku bitogi bya combat bateekako pini neyingirako katono wano ku kanyama katono na wano n'okumba ng'oliwa wogira bw'oti ekufumita esookoleke ye training y'Abachina China okukumba okutraininga obulungi ne bakikola bwe batyo n'olaba era obalaba n'ebifaananyi babikulaga nga wano bataddewo pini na wano pini neyingirako katono ko wano ku nyama na wano kakati n'okumba omutwe gusigala awo wogirako bw'oti eyingira so bibako
mwene mulooza nti no parade zawe bakiteekamu amaanyi agatagambika. Obusi bwa dikiteeta. Bannayuganda nti bamanyi baasoma ekigambo obusi bwa dikiteeta. Balalu bajja kukkiriza obwa dikiteeta baleke babyogere. So badde ngezaako okulaga nti ebintu singa tubi perfectinga. Abantu bebeeru bano tulina ne babanga basobola okukomawo. Yes, Tunisia baagira ne babayita nga baprofesa abali Buyitala abali ewa ne bateekawo policy ng'ebencouraging okudde Tunisia. Naye wano kiba kizibu nti abakomyewo Mutaaga family Entebbe wali olwadda babatabusi ne kakati tebaazula olowooza banaafaayo badde ng'ebyo weebiri ebyo. Naye ng'abantu abo bali resourceful nnyo bwe tuba tubakomye. So wenneebaza abali ebweru. Amina wagamba Hajati Amina gyali mulungi. Ali bulungi. Emirimu agitambuza. Muganda wange Malcolm Musa. Malcolm Musa yalina Tanzania wano recent ennaku ntono. Naye Ebola ye yamugaana okutuuka e Uganda. Yali wakujja kituufu. Ebola n'amugaana. So abantu bakimanye nti no Ebola nakyo kibadde ne effect eri abantu. Nnyo n'abantu abali mu America eyo babadde baagala kujja. Waliwo abalambuzi abaagala okujja mu Uganda naye Ebola bagamba bakiriya linga emirundi egimu tukwekengako. Abazungu abo bakweka obulwadde. President alwala n'atuuka okukutuka nga bakikwese. Ati Ebola n'Ebola tukwekako olumu. Kongo yakireeta yakyabya. Wano twagala ssente. Twagala ssente nti kaakati abazungu baweerezeza Ebola naye olumu tukwekangako yadde tuba n'ebizibu tomala kwogera buli kimu. Okiriza abantu bangi. Tolabangako abafumbo bamala okwesabula mu nju omugenyi najja. Muli mutya tuli bulungi gyali bulungi nga naye omwawoloma munda mu. Ali munda eyo. Mama w'abaana bakuyita n'asookagira n'anaabako. So tukwekangako amawanga ago gasirikira ebifu. Babakola ne babikwekako. Ne public ne bakigana ne media ne bakigana naye fano ne twogera omanyi ekijja kyekifuluma saabalaba wano e Dubai. Buuza abali e Dubai be basinga akajanja. Ani bababuuza tubulire ku bigenda mu maaso mu Dubai. Ayinza n'abifunira kuggwe. Bituweereze. Ayinza n'abifunira kuggwe we Uganda. Akugamba simu yange bajja kunnoonya kumande ndi naawaawo. Gali amawanga gafeeko ggwe. Kati njagala kutwala butereevu. Balam Baruhagare Honorable Minister. Justin Nameere. Honorable MP Masaka City ne Minister wa Local Government. Emirimu bagitandise n'amaanyi. Era abantu abamu basanyufu. Bagamba twafiirwa dda Nameere yali alina okuba minisita kudda. Bw'abanga yenkola gy'akozeemu. Balam Baruhagare otuyambye nnyo. Tandikira awo. Ekintu kino ngenda kiraga sayidi bbiri. Sayidi esooka nja kubeebaza kye baakoze. Ey'okubiri nja kubagamba nti no baakikoze mu ngeri eteri ntuufu. Sooka n'okubeebaza. Okubeebaza yes. Nti ekikolwa eky'okugenda ne batuuka ku sayiti n'amawanga agagezesaako okulwanyisa enguzi n'ebifo ebirala kye gakola. Eggwanga nga China kyennyini kye bakola naye banapolo gye bakikozeemu yenfu. Ongambye nsooke kubeebaza. Mu kikolwa ekyo bye neebaza bye biki? Okuba nti baatuuse ku sayiti ne bagenda ku luguudo ne bagenda mu masomero. Ekyo kikulu. Ekira nja kubeebaza okugenda ne midiya. Midiya abantu abo mutabateekamu fiya nti ensi yonna etulaba na kubaswaza kizibu okulwanyisa enguzi, kizibu okugoba obwa mafiya, kizibu okugobamu. Midiya ekola kinene. Bw'ogenda e Italy bamafiya Italy eggwanga lyali lisinga bamafiya. Era nga kigambo kyabwe. Mafiya. Italy yalina gurupu z'abamafiya eziwera. Waliyo Cosa Nostra mu nsi yonna nga yesinga obugagga kumpi. Cosa Nostra Italy. Ngaliyo ba Drangheta Italy. Waliyo nga waliyo n'ebibiina by'abamafiya. Cosa Nostra balina bamemba abasukka mu 200. Nkulaba. Balina n'amateeka 10 agabafuga ag'abamafiya. Ge basoma buli muntu era bagenda okugakwata bamala kwata ku bossi w'abamafiya mu laptop ne bagagwako amateeka 10 okuyingiza mu bamafiya. Oyina okugasoma n'ogategeera. Oyina okulayira. Ekirayiro ekya ometa ekya silence. Okusirika. Ne bakucunya toyogera ometa kirayiro. Era bakola initiation ceremony nirudini wotwegattako
baleeta akambe ne bakusala wano omusayi ne bagutonyeza ku lupapula deni n'amaani ne balyoka balwokya ne bakukwasa akambe ne bakukwasa pisto olayidde bye bakulayiza nabyo wali nzimba nyingidde mu kintu ne bakusomera amateeka 10 agaba mafiya etteeka erisooka gwe tebakulaba ng'okolagana ne poliisi oba n'omuntu yenna alina akakwate ku poliisi teeka namba emu tokolagana na poliisi yadde omuntu agifaanana teeka neridda wali etteeka eriddako temukuba bakyala omukyala ayinza okwogera w'omuyisa obubi mukyala wo tomukuba tomukoonako mu mbeera zonna ayinza okuva mu mbeera n'agamba omusaya ne gwe nnyina ali bwati temukuba toyagala mukyala wa memba munno mu guruupu muyinza okulwanaganira awo nemweyabya so amateeka baali bagayina mangi kaakati bamafiya abo poliisi okugenda okubalwanyisa eyitale bakwata baziyita max trials bakwata namungi w'abamafiya ng'olwo bamaze kutta na jaji mulamba falcon bamutega bomu bamafiya batega bomu ku lutindo ne lukuba emmotoka ya jaji nezimugoberera zonna jaji falcon ensi yalumwa sifirimu eyo newoteekamu falcon woba olina gundi falcon musemu eyitale ne bolisonale yaddako naye ne bamutega bakola batya bamutega bomu wansi mu byuma by'emmotoka mu buliji batega bomu ng'esula watani kumpi nga 7 bomu yali nnene ne bagitega wansi wa buliji ne bamulinda justice falcon abagudde kanti olutalo abatrayinga muki ne bamwabya bamafi eyitale ne bolisonale yaddako ne bamwabya gavumenti neryoke batandikako negaka kino kimala neryoke batandikako paperene yali akulira bamafiya ne bamukwata awo mulala mafiya yekweka kuva 97 kumpi paka 2 emyaka 30 nga mwali muyitale okulinaane waabwe mu kilomita 3 okulinaane waabwe poliisi neyiga abaddukira mu Argentina ne waye yamulemu kwata paka myaka 3 nga yekwese bosi w'abamafiya bamala ne bamufuna naye nga yaddira mu katundu kayita kumpi yasalako akatundu kise ane denied area tosaana kutuukayo wemugenda yakwata munda yitale n'afunako kabenga waabwe wano novano kilomita 3 nodde ekakiri bo bamanya alabika yaddukira mu Argentina wa kumba ali kumpi awo ne basima bankers wansi eyo ne bateekako enzigi za steel police kyagitwalire ssaawa 7 okusala oluggi bayingire naye nga bateekawo ebijaminga GPS ne signals zonna mujja ne signal ne zizikirirawo mukafaawo so bamafiya naye okubalwanyisa baamala kuteekawo misango egyo nga batrayinga ensi yonna eraba nduludini obeera oli nga bosi wa muuma nga bamutrayinga wali bamukunya ebibuuzo bamafiya bonna ne bakkaka so batandika okuwanika kati ekyo kye baakoze kirungi era obedda ndaba abantu babafumira ne ngamba bano tebamanyi kye baliko awo Balamu mbawagira mugende ne kamera mubaswaze mubabuuze ebibuuzo ne waba ali innocent mumubuuze obedda bagamba mubuulizaamu bambi abatali innocent yes abali innocent no waba katukubuuze tukucunye ensema ye nti nali innocent olaba bamubuuza nange nsobola olugwamu ekyo kye bakola kituufu Balamu kaakati mwekyo nga mmaze okubeebaza kyokka kyobeebaza kya kamera nakino ekyokutuukayo naye ebirala bambi tewali nnyo impact egenda kukyukawo biriwo kati obeebazizza wawo obavumirira no sivumirira bo ng'abantu wawo otakkaanya sivumirira bo ng'abantu wabula njagamba enkola gye bakikozeemu Nuruddin tulina ekintu olina mutabani wo akuliridde oyagala azaale n'otuuka okumuwasiza omukazi oyagala azaale n'omuwasiza omugumba aliwo omugumba wano omukazi ekikolwa kyokoze okuwasiza mutabani wo kirungi oyagala azaale naye ate gw'omufunidde mugumba kati Balamu kye bakola ekyokugenda kirungi naye enkola gye bakikozeemu tejja kuzaala bibala lwaki okulwanyisa corruption mawanga gonna wano ge tusinga okulabirako agalwanyisiza enguzi Rwanda mu Africa y'emu Singapore New Zealand amawanga ago gonna okulwanyisa corruption it's not a one man's army
it's a collective army okulwanyisa enguzi. Balamu ne Nameere batulaze nti no bagenda okuchampioninga ekyo. Bukyanga babalonda bayise myezi emeka 2 obalonda kuba minister bagenda kuweza na buwezi 2 kigenda kuya katutwala 2 mu myezi 2 bakyalidde kasomero limu n'oluguudo lumu. Kale katubale nti buli myezi 2 bakyalirawo ekisanja ekinagwerako nga bakyalidde ameka nga 10 ekyawa nga kiweze kiri buli myezi 2 mu mwaka ekitegeeza amasomero 6 kale noyegaba buli mwaka amasomero 12 mu Uganda tulina amasomero ameka tobala tulina enguudo mmeka ezikolebwa e Uganda kaakale omubanga mmwe mugenda okutambula mulwanyise mmwerimba okwo kukukuta andi okutani entandikwa yandibaddewo no nodini mwebyo entandikwa nyinza okuba mu office nga nonne silent banditandise olwe babalonda bali balina okuba oba wa instruments oba kwasa office okutegeera nti kakati ffe tuli mu kintu bwe bamala okugera ne baga katutandikire wa maybe tujja genda ku ground maybe later basobola okumanya kati katudeploying eyo abantu abanatuyambako ko ABC kakali ate muwa mukikoze kati mukulwanyisa enguzi nze nkuwa ekintu ekiri provable noli ajja kundeetera mpa example nti gundi yatambula ng'omu n'amalawo enguzi mu ggwanga lino nze nkuwa ekiri provable kyekikola okulwanyisa enguzi erina kubeera collective effort ng'erimu institutions esobola okulwanyisa enguzi erimu abantu abali committed ng'erimu ne public eri aware ku nguzi wano omuntu nga onooteekawo enjawulo okulwanyisa enguzi Balamu ne Nameere kye baalisoose okukola olwali bawadde obuyinza balina budget mukwate ku budget oku mufune nga olaba company nti ze MTN mufune we muteeka call center muteekewo enamba mugende nga musi eggwanga lyonna ku TV station buli ayina kese y'enguzi enamba eri toll free kuba kasoma keyo tekeyo abaana 10 nga bakwata kesi za nguzi buli muntu oba oli nakirebe oba ndi amuliya nkukubire mu ssomero ly'egindi bakola bwe bati ne bwe bati ono ali ku call center gwe mwa trainings akole evaluation alabe kiri credible oba nedda amubuuza essomero kyeryo ani edimasa waawo gondi waawo n'ebirala byonna awe details wano n'omulala akube ng'omuntu be bagenda okulipotinga keesi ezo nationwide encouraginga abantu okwetaba mu lutawo lw'okulwanyisa enguzi mukwano gwange yabadde Fort Portal n'agenda ku ssomero essomero liri bakyajinga ssente lya gavumenti ne bakyajinga development fee ne bakukyajinga teachers welfare land isimanye ezettaka zigenda omaliza ttaamu nga mitwalo 15 naye bwe yatuusa okubuuza abazadde nti bannange bino byonna bikola nti omwana wange oyagala bamuyigganye ku ssomero tetujja kubyogera ne basirikira awo minisita bali omunsi yabadde Mbalala naye akoze kyekimu ng'ekyabannamere bonna babagambye mbu mukole ekyo bakopye kiri bakopye kya Nameere ne Balam bonna kaka kye bakopye olwokuba bamanyi nti no waliwo kye tuyita disguised unemployment baminisita ba wano bali mu disguised unemployment disguised unemployment twakiganga it's a type of unemployment where marginal productivity of labor is zero. Unemployment mu Luganda nga abakozi boyongerako mukozi gwoyongerako oba obudde boyongerako kola toyina kyo producinga woli wefudde akola naye nga toyina kyoyongerako nakiraba kawempe nasanga abasitula ka kiyosiki bakasengula bakatwala ewala nga kaliko abantu nga 40 naye nga kuliko omu ataddeko olugalo lumu bw'agenda awemula atadde kagenda akuba amagambo yeefuula naye akola naye nga talina contribution tubanja mulinga kino akutte ku kakiyosiki anyumirwa mu ddido naye talina kati ekyo bayita disguise kati baminisita ba wano baliwo nga naye talina muntuufu ekisanja kiggwako nga talina kwegamba disguised unemployment ku baminisita yeno gy'ogamba nti nno factory oba bakuleese mu kampani y'emigaati tukitwale nti tubadde tufulumya omugaati gumu
nojera ne tusigala nga tufulumya omugaati gumu ne twongerako n'omulala ne gusigala nga gumu tuweza abakozi 10 naye nga tebalina kye bogerako kati ye disguise naye nga mwemulaga ate mukola babeera wali waliwo kati nga omuntu wonoogenda ku nnimiro okulima nga otemayo enkumbi emu n'otwala ne weesigamu omuyini n'ofuuwa n'akawa n'okola disguise kati bamiisa baano bali kaakati bonna bafunye ekyo buli omu okulaga nti akola alina kutuukawo naye nga mu tokirabamu ka political capital ati era nakyo accountability ndibagamba nti nali nkola ki kangende ne kamera wano bandabe nga naye mazima amatuufu toyina kyoyongedde ku kulwanyisa kimbuzi ebiri mu Uganda omusajja bw'avaayo Balamu ne Nameere ne bagamba kale ffe katulage ekyokulabirako anti Nudini lwaki temubawa flowers zaabwe Nudini ntandise nkugambye embeebaza nedda njagala kuba advising enkola entuufu bwe yali badde nkugambye nti baalisoose kumanya public entugisensitize efune courage okulipootinga ebive muteekewo call center abantu minisita agambe nti buli ayina kesi y'enguzi mu local government mu kimusomero mu ddwaliro byonna call center yeeno amawanga agaakula America balina Food and Drug Administration ye managing ebiteekebwa katale ebiriibwa eddagala lyonna bayina toll free nga buli omu akimanyi yes abalwanyisa counterfeit products bayina toll free buli omu akubayo abalwanyisa abafere bayina toll free ng'oli agimanyi omufere angira bw'ati waliwo omuntu bw'anti ankubira Kasozi anti nze kinja lwaki sinnakkaanya katolabanga ijiji ne anti-corruption nakinaki abakulu abo bonna toll free bazirina bameka abazimanyi balina engeri gye bazirangamu anti bameka abazimanyi naye bamala oziranga ogenda omumalirizanga bwe babakubira basigalira mu ofiisi ati kakati bano Balamu boke bagenze ku ground ekyo tekijja kumala nti temujja kusobola kutuuka ne complaints abantu temujja kuzifuna mujja genda bugenzi ku ssomero lino nga temumanyi kiri ku ddaali mutaatuukeko so singa muwa abantu chance nga basobola okwogera ebizibu byabwe ku masimu oli ajja kugamba bannaye ekiri mutandike bano abantu be mutaddewo batandike okubyarenjinga according to severity ti kino kiri severe nnyo onagamba ate abaana n'abasomesa bakwata abaana bakola ki eno ate tusooke eno naye kaakati temujja kumanya biri bukwo temujja kumanya biri bulambuli gye munaatuukanga gye mujja okulooza bite ate kati olaba katutunulidde essomero ne tulinamu kati ng'enguudo anti kaakati byonnaawo ngenda tuukawo ku nguudo ngenda tuukawo nti abantu bano kyenkugamba nti Balamu ne Nameere tebalinga Katonda mu Genesis we batugamba nti omwoyo wa Katonda yali abuutikidde ku nsi Balamu tebasobola kutuuka bundi bujjo tebasobola kumanya kiri eri musooke muteekewo mufune complaints z'abantu mugende nga musinzira kuko kino kiri grieve ate eno kiri bubi nnyo ate eri kiri bubi nnyo abantu nabo baparticipating mu corruption then we muvaawo Balamu nga mumaze okukola ekyo njagala okuwa amawanga agalwanyisa enguzi kyegambye collective army nomala okukola ekyo Balamu mukwate emyezi 3 ku budget ya local government mwagala kulwanyisa nguzi mu local government mu employing nti district ina mmeka 140 mu employing abantu bana pa district muje mu wa training ku bika by'enguzi mu basomese mubasomese ku ngeri y'okutrackinga okuinterrogatinga na mutwala abantu Balamu mmwe temujja kugukola omulimu mudire nti buli district wa employees Kalamojja tumanya abaana abamanyi Olukalamojja awo mubasindike papase mu district eyo kugenda somero mukola sport check gye muwulidde complain abakubye wane Kalamojja kino nga mukubira gundi owe Kalamojja mu district eyo gendayo abantu abo mubakolenga China bwe yalwanyisa enguzi China yalina be bayitanga imperial envoy nga kabaka empula wa China abeera mu Beijing katugeze China nene provinces zimu nga Zambia tatuukayo yasindikanga abo ba imperial envoy ogenda okulwanyisa enguzi n'okusala emisango okubya okucekinga bajjaji nga imperial envoy bamusindika alina siiru eya empula kigoye nga kiriko siiru wakiragira omuntu yenna amanya onavudde wa president wa empula yes era bamusindikanga mu province nga bamuwa obuyinza obunkanankana obukusinga ku gavana wa province eyo ani kati ekyo nkiraba mu nsi gyoyogerako ne twogera ku Uganda ngo alwanyisa enguzi
ate akwatibwa ali Enguzi. Anti kyenkugambye kati bw'onootandika ne bana abantu b'oyogerako Banurudini bani bakutuukire ku ground bajja tuukayo nga omulimu omukulu obawadde ate nabo kunyagulula abantu nzijaawo naye mwetegeke. Anti kyenkugambye nsangawo 5 nkugambye sikuwadde nti no solution za Enguzi ze tulina okukola kuzo wabula nzimbira ku kyabwe kyennyini ekyabwe kyengezaako okukulaga mpeereza omuntu w'ekkalamojja for example abo abantu minisita alina lwagamba nze kino nja kyekwatiramu bwekwatizi ng'omanyi bulungi buli gw'onoosindikayo omusindise kubba bw'okiraba otya ekyo. Kaakati minisita yabadde Embaale ly'essomero lyokka eriri Embaale yagugumudde ab'Embaale yagugumudde ab'Embaale yakoze ekibameka be abasomesa badduse abamu babedimasita bali eyo Kenya. Diana Atwino yatandika okugugumula abasawo wano kyakola kaakati bakyaliyo bakyagugumuka bakyaliyo essaawa eno eriyo omusawo agugumuka. So ngezaako kulaga tituve ku bino ebintu ebyokupretendinga ne tulaga abantu yes ne tukola kino ne tulowooza nti n'olutalo lwa kulwanyisa Enguzi n'olutalo lwa accountability kulaga nti twakola na public abalwanyisa Enguzi si byebyo bye bakola teri ggwanga nze njagala oli ajjanga nti omuntu yali omu bwati n'afukuuza ab'egini n'ab'egwi no unless nga mukulembeze nga president naye era naye alina oteekawo Enguzi erwanyisibwa system abaako ne ttiimu yes naye kyekyomu kyembadde nkulaga nti nga tuyise mu nkola yaabwe ngezaako gizimba kulaga esobola etya okuyamba yes ogigaziya giyambe tugizimbe esobola etya okulwanyisa Enguzi however much si yennungi ennyo naye ngezaako ngizimbe zimba azaala ekibi akiwongerera. Ennungi eyandibadde etya bw'ogamba si ennungi ennyo abo ebibuuzo bingi bino kati kiba kyetaaga mpozi n'enkomawo bukomi n'enkulaga ate bwe tuyinza girwanyisa. Approach entuufu yandibadde etya? Approach entuufu ate yeyina kubeera na constitutional reform. Bwetulaba constitutional reform wetuba tunalwanyisa Enguzi wali onzijeyo simazeeyo kati katuddewo wetuba tuli bakulwanyisa Enguzi nga tuli ku bino byaba Balam tusooka kutereeza bukulembeze waggulu tutya obukulembeze bwonna mu political science eriyo kye tuyita so president wa America yakisinzaako America ne bagireeta theory. President baali bamuyita Howard Taft owa America yafuganga 1910 awo Howard Taft baali bazimba Panama Canal president ne yeesitula ye kennyini n'agenda akwata katapira ne yeekwatiramu naye omugamba president naawe nedda ogwo si gwe muyitirizamuko. President yabagamba obuyinza bwa president bulinga enkoko w'ogireka ku free range togivunaana ng'ogisanze ewa neighbor gw'oyina ogiteerawo olukomera weetooloolera wootogiteerawo ogisanga wa neighbor ne ku kyalo ekiro. So president wemba sirina lukomera buli kimu nja kikola n'agamba okusinza ku constitution gye mwampa nga siriko lukomera mbeera ne kibayita broaden use of executive power. President 7 kyayina broaden use of executive power nti obuyinza bwa president bugejja ne buyingira institutions endala oba mu byobufuzi yes kye tuyita executive aggrandizement. President nga taliiko limiti agejja olubuto ne lutuuka gye lwagala weyeebaka ku buli agayula amagulu ne gatuuka gye taliiko limiti. So Howard Taft n'abagamba ekyo broaden use of executive power ne baproposinga ba political scientists nti okay tulina okuteekawo kye bayita limited power theory. Tulinawo broaden use of executive power and limited power theory ze theory abakulembeze ze balina okufugiramu. Broaden use muleka akole buli kyayagala wabeerawo okulayisisi bamuleka kyayagala. Limited power theory mumulimiting buli kyatwala mukono awo olina okukoma wano waba ku buliri ng'agira okugulu zaayo olina kukoma wano zaayo bapresident babafugira kaakati president waffe awo obuyinza talinaako limiti taliiko agamba bwe yeebaka ku buliri oba okugulu akukuba eri taliiko oba akola ate be president waffe kaakati wetwaba akulwanyisa Enguzi president oyo tasobola girwanyisa lwaki ayingirira kooti
ayingira parliament ayingira buli kimu teri amugambako tasobola kulwanyisa mbadde mu butamugamba kawo wasobola okukozesa n'agamba buli kimu kankirwaneko nga mu kulagira kwange anti kakati awo ate aba ayina kuva mu luno lwo democracy adde mu lwa Kagame naye we tuba mu democracy luno tuwaliwo institutions tasobola kikola mulina mulimitinga kakati ekisobola okulwanyisa enguzi kyenkugambye solution entuufu tulina kulimitinga power za president tutya tuzeewo ebifo bibiri nga bwe twafunira independence twafuna independence nga tulina prime minister Yobote nga tulina president ye Muteesa president ali meeting obuyinza bwa prime minister Obote wakola ekyo president obo osusse wokoma president yakoma ku prime minister era president yagoba prime minister so nga prime minister yalondebwa abantu n'abane kye bayita executive government so twali wadde tulinawo president Museveni nga katugeze ye president nga tuyinayo Bobi Wine president Senga ye prime minister Bobi Wine nga ye president sa buli lwokira bwoti ngona asobola okucheckinga kankulage Singapore government yabwe bayina prime minister kati Biden we bafunira independence mu nkaaga yali likwa niyo ne babeera ne president talondebwa abantu president nga alondebwa ba elites council ne mulonda nabeera okutunuulira prime minister bwakola mirimu prime minister wokola n'owaba president ayingirawo nagamba kigenze wala ate constitution emuwa obuyinza nti asobola okugamba ku prime minister kakati mu kulwanyisa enguzi lwaki Singapore basucceedinga nti bayina obukiiko bubiri obulwanyisa enguzi mo wano mulina IGG mulina anti-corruption mulina osemanya protecting aba investor byonna tebikola lwaki abirondoogu omu biripotinga woomu bwekisobera side eni nekiyita kiti kakali president Museveni abeera ali awo yalonze Betty Kamya oluleeta nti abantu bano balina ebyobugagga tobakoonako bajja kubiddusa bawache Betty Kamya ng'agira bw'ati akulira anti-corruption waanaleeta ogenda okukukuta nga wa mu nju ya president mubireke mulinoogu so Singapore balinawo commissions bbiri eyasooka nga agikulira prime minister ya mulonda enoonyereza ku nguzi bakita corruption practices and buli ene practice related ku corruption waliwo prime minister yalonda nebeera yendala nga ya president eri answerable wa president kati nga singa wabeerawo abye ne bagamba prime minister mumunoonyezeeko prime minister agamba nange omusajja oyo nga yankolera nga president bagende wa president nga yalagira bamunoonyerezeeko era waaliyo omusajja minister yali wa public works yakola nnyo Singapore mu kukola gundi ezo train n'okola ebizimbe escalator na buli kimu okumanya omusajja oli yakola be bamu kuba initiatinga ekyokugoba orbit mu Singapore Singapore baali balina omuzenga okwegaaya buli muntu gwe mulembe oguliwo ngakati abantu bwe badda ku mayirungi naye ate amayirungi n'abasinga abamu beegira ne bataganywa wamanyi naye walinga buli omu muntu yes Singapore kakati ng'oli wamala ogaya gw'obiti gwe gwonna gunene gukoze ka boolo wagujjamu ateeka ku katebe ka train ojja okutuula ne gukwata empale nga bateekamu sensa za lift oli ali mu lift asikayo n'ateekamu nagamba ne obiti ayonoona akyafuwazza eggwanga nagamba tuleete etteeka erigaana abantu okulya obiti nagamba no mujja tusiikuulira abantu mubaleke baleeta tteeka litya baleeta tteeka ligaana kukola obiti mu Singapore na kumwimpoti nga gw'olina eddembe okumulya funa gy'omujja wano tetumukola tetumwimpotinga kimenya mateeka omwimpotinga okujjako ng'alina special treatment nti bulwadde bwetaaga omuntu bw'atyo ekika kyoyo yes so omusajja yakola naye yakola nnyo okuza Singapore train naye baali baagala okuleeta amazzi baali baagala osima amazzi mu kitundu ekimu ne bacontractinga company yali ya mu South America newa minister baali bamuyita oba Loimo kinaana nga mwenda arawundi we baamukwasa ye nga yagenda okuwa company contract ne muwa kickback ya mitwalo gya $10 okuba wa contract bwe baakimanya ne balumba prime minister nti banoonyeze ku musajja oyo prime minister n'agaana omusajja yankolera nnyo ne balumba president ye n'alagira commission eri independent reporting up mumunoonyerezeeko
Munaku 3 yali yetuze. Kweganga waliwo room omuntu wayinzo kino bekigana waliwo ayingiza. Oli ayingirawo. Yetuga munaku 3 nga batandise omunoonyerezaako. Ng'amanyi ekijja kyaddala. So kakati singa tubeera ne system eyo ebintu byekola byokka. President Sayo lumulopera tiguliwa temubakwatako bagende ng'oli agamba mubakwateko. So kati nga president bamugamba nti we mwana wa mulwanyi. Nga omugende wagundi yetamanyi wa mulwanyi. Yetamanyi wa mulwanyi. Nga prime minister wagaana okumunoonyerezaako n'abivuvuba. President kalaga mu report ezo bazireete. Mugende mumunoonyerezeeko. Gwalagidde ali answerable wa president wa prime minister. Naye kakati bonna wogamba ayigigi president Museveni yamulonda. Kasozi. Wogamba yes. Tulina ebintu byetwogera. Gwe Uganda gy'olaba waliwo essuubi ya Uganda ey'okuddayo gy'oyogerako. Essuubi weeriri litya. Okufuna president ng'alina obuyinza ne prime minister alina obubwe. Essuubi weeriri litya. Nti amawanga agasinga gonna gakula oba waliwo kye bayita learning through hard knocks. Kizibu nnyo okuyiga ng'oli ku museetwe kaweweevu. Abantu abasinga bagamba eggaali ekuba n'owakana. Naye lwekubye n'olya n'enfuufu toddamu. Okimanyi nti abantu abasinga ba driver abasinga obulungi bakolako accident. Abasinga obulungi bakolako accident. Oli n'amanya nti nze nali nvuga piki. Waliwo omukwano gwange yaŋŋamba yavuga okuva e Kampala okutuuka e Balam ssaawa 2. Ssaawa 2. Kati oyo tomugamba nti accident kikulu naye akolemu accident tadda kubikola. So tuyigira nnyo mu bintu bino nga experience tumaze kugifuna in a hard way. Uganda tereeza bino tulina kumala funamu crisis emitwalo 3 egy'abantu ne gigwa ku ttaka. Ekitono nnyo Katonda aba atuyambye 3 nene miliyoni 3 zisobola okugwa ku ttaka. We mumaliriza tujja kujja tuteekawo gavumenti ey'ekiseera ng'eyali e Nigeria ng'oluvannyuma lwa gundi Sani Abacha ti abantu abaabonabona ku biseera bya Sani Abacha basaawo gavumenti osa yali yaraddwa mwaka ki 97 Sani Abacha ng'afudde. Babangida yaliwo before. Babangida yaleeta obuzibu ye yagaana okulangirira gundi Mashudi Abiola. Then Sani Abacha najja n'awamba obukulembeze n'abakunkumulanga nakyemalira n'abakola ebivu ebitagambika. Sani Abacha wavaako ne bazaako transitional government. Tusa yali yayaraddwa oba ngenda kumujjukira. Oyo we yajja n'ategeka okulonda ye yatereza Nigeria. Yayita bonna baali balonze gundi baali bamuyita Abdulsalaamu ne bamulondanga Electoral Commission. Ne bakayana lwaki mu mulonze kye yakola n'agamba n'ayita bagavana bonna aba province n'ayita buli eyaliko president wa Nigeria Yakubu Gowani Alhaji Shehu Shagayire najja ayita bagundi ba Buhari bano bonna n'ayita Ibrahim Bademas Babangida najja ayita Olusegun Obasanjo bonna ne babeerawo. N'ayita bagavana ba provinces zonna n'ayita abakulu b'amadiini bonna ne babeerawo nti njagala mugundi mukkiriza omuntu ono oba asobola okulembera Electoral Commission egenda otegeka akalulu akajja. Saagala munneekwasa nti nze president ow'ekiseera nze nabateekako omukulembeze omufu. Bonna ne bajja ne baali bamuyitaani eyakulira Electoral Commission ne bajja ne bagamba nti mu butuufu ali credible ffenna tumukkiriza teri ajja kaayana. Awo ne bategeka okulonda Olusegun Obasanjo n'awangula ne bagiyita second redemption. Nigeria n'enunulibwa ogwokubiri nedda ku luguudo. So naye nga bamaze kuyiga okuva ku Sani Abacha bye yatuusa mu ggwanga. Kati ne Uganda okutereeza bino tulina kuyiga in a hard way. Ne tubeerawo ekyava ne kigamba abali b'enguzi abaali beevuma abaali bakola bino be baavaako bino tukoze tutya. Kati essaawa tuseewo gavumenti eteetukozese bino. President yalina obuyinza bungi bino ne bibaawo. Kati twetaaga tutya tuddeyo ku system ey'obote awo tusobola okutereereza bino. So we tuba baakulwanyisa nguzi tetulina kulirayinga ku one man's army Balamu ne gundi nti naagenze tebalina kye basobola kola liringa tondo ku ocean. So bakoma bukozi tulaga bulazi nti twakoze ne batuguumaza naye teri impact yonna. Tosobola kulwanyisa bive byanguzi wano e Uganda nga si institution nga it's not a collective. Owunziko ogamba kaakati kankuze ku ky'oluguudo. Mwageza okulambula oluguudo ne mukwata ku bayinginiya era still ekyo kirungi okutuukayo kyekisolovinga naye temwakikoze mu butuufu we bulina kukolebwa nga munaalwanyisa enguzi. Oluguudo mu
process ey'okumonitali okwenshuwalinga quality y'oluguudo sijja kunenya Balamu ne Nameere baali tebannaba kujja abakwasa tenda ye bagenze ku luguudo ki lw'okusimaya siwa watirwa embaale we baba batunulira quality y'enguudo mu mawanga agalwanyisiza ebyo amawanga nga ga China mutandikirawo nga terunaba kuzimbibwa monitali kati Balamu akikole kuziddako we bakwasa contract kuzimba luguudo lwewa nti lw'ekasanda olukwasa company we bati mutandikirawo monitoring pre-construction minister Balamu talina kugenda nga yekka lwaki ebyoluguudo tobitegeera funa tiimu eriko ba expert bayinginiya ba technocrats ogisasula otambule nayo muyita mu luguudo lw'ekasanda mulabe nti wano Wetland wano waliwo Kasozi wano waliwo ki yes mulabe ebizibu ebiri ku luguudo kuba n'ekika ky'ettaka kiditamininga obugumu bw'oluguudo olwo ministry ya works egenda kugamba etya anti bo bajja kukola naye gwe minisita gwalina okusupervisinga nga we wagwewadde Balamu naye nga ebyo byonna byali badde bikolebwa works then ne regions wetubanga tuli mu decentralization otwamawanga nga gabungeza regions ziri independent zekolera naye wano decentralization twagyonoona twava mu decentralization ne tudda mu recentralization decentralization oba devolution obuyinza obusinga obuzza ku ki ku regions wano bwagana RDC alina obuyinza obusinga obwako kawo najja n'abeera n'obuyinza so president era alinga obuyinza ate era yabwezza seruba RDC n'abala recentralization so region ne buddayo ku ye babubaddiza ne buyita wali ne budda region zaali badde independent nga ne corruption mumulwanyisiza regions ey'embaale ye yali badde yeekolera ku ekyo byagirema olw'okuba obuyinza mwabubajjako Balamu azze kaakati ge magezi gemuwa kyakola tasobola kwenshuwalinga quality yalu Balamu olwatuuse wali bakwata kaguwa ne bapima watugamba mmeka ebyekiralu no anti kati atandika nabisoboka nti watugamba oluguudo lugenda kuba lwa mita tugeze 3 oba 4 zino ziri mmeka oli mwasobize mukola ati ngamba waliwo ebiri technical tactical nekyembuuza tebina kye bitutaasa ebyo n'odini oyagala kuwasiza mwana wo oyagala kumufunira musika ng'omuleetera omusajja munne oyagala musika kuzaalira wano yaliwa oyagala quality ya luguudo quality y'oluguudo yes n'obutali bubbi ekyo kye nti nno oŋŋambye nti contract yeesoma nti oluguudo okuva tugeze Nansana paka Hoima nti genda from here to Namayumba lugenda kuba lwa mita 6 obugazi oba 5 tugenda oddukeberanga lwa 4 kati ekyetaaga mukugu okubagamba mwabba Bannayuganda quality y'oluguudo kibalira mu bugazi nkuwadde kyakulabirako anti nange nenkuuza quality y'oluguudo kibalira mu bugazi nayo kale kankubuuze omukozi ng'onoomusasula obalira ku mulimu gukoleddwa olina kukolera ku ki kaakati kankuwa example nkuwadde ssente genda onsimbira ebinyeebwa n'ekigimusa n'ogenda ebinnya n'obisima bulungi ekigimusa n'oteekamu gwe n'ogamba omusajja akola n'atuuka okusimba ebinyeebwa n'asimba bisiike aba yakoze omulimu yakozeeko ekitono naye ebimu ebikulu tewabifuddeko ebigimusa yataddemu ebinnya yasimye n'abiziika ebinyeebwa bye yasimbye bisiike kaakati Balamu yalaba kino basimye ebinnya n'atamanya binyeebwa bye bataddemu gw'otula bugazi bwa luguudo si ye quality y'oluguudo yokka quality y'oluguudo tutunuulira ki tutunuulira loodi yenkana kyesobola okutambulira ku luguudo olwo genda olabe bweyogerere ekiguudo kyonna baakikola turero oluyitako naye kaakati oli waaba yapima yali quality ya luguudo gwapima bugazi among the factors kyendowooza ekyo kitono nnyo kyenkugambidde nti nno okozeeko oyagala nayo oyina ebintu kyoyogedde bweyogerere Namboole oyo ate olowooza bo tebaalupima obugazi ye bamwogerako ate bamwogerako anti n'abasupervisi nga baali bajega nina omulala baakakolawo wano olaba ku bagiyita batya maama rooftop wagimanyako wano ku Kampala Road awo wabadde kino nga balinga basumba obusuzi
oyiro byagunne byekwata bwekwata ne bateeka ebyo nabye nkugamba mwe munatunira Balamu okusika no nze kiri kye ngamba quality naye baako standard Balamu amanyi quality ne bonosika lane emu nga nnungi nnyo anti Balamu amanyi quality yengera batambula nabo anti tabayina alina Nameere bonna tebamanyi kintu yabadde ne ttiimu yaba kakati waba ne ttiimu wenkubuuliza okyataasa ki omukazi yafuna olubuto trimester esooka n'agenda tanywedde eddagala eyokubiri neeyita gwe n'otuuka n'oleeta abakugu ng'azaala olina bye wamiisinga Balamu yatandikiddeyo ati kyekugambidde nange nkugambye kaakati naye asobola okutaggulula n'okusevinga atya gwe kyolaba ekyo enguudo ezo omuntu aba ne contract nga bamugamba ojja kutuukiriza ABCD naye nga mu mulimu egamba nti sente tujja zikumalayo nga waali awo badde alinza abanja nga yali yakola oluguudo lwa biliyoni tugeze 3 nga bamuwaako 10 mu ameka mu 5 wanti weeyama nti olina capital asobola kati Balamu omanyi nti bw'akola ekintu ekyo oba otaasizza abeera ataasizza atya sente z'omuw'omusolo otya tetugenda kusasula Nudini okimanyi nti eriyo omuntu alina bagaining enfu empale gyengula kakaago nga bamugimuguza emitwalo 7 point yange nayo gitegedde no kyogamba nti Balamu wanaagenda n'atuukayo bw'atuuka bagenda kugamba wakwotinga sente ezikola ABCD ekyo kimu ekyokubiri ku sente kwennyini length ne width nga bwe tugyogeddeko nti Balamu ne bw'aba ye magezi ge g'ogamba bano abantu abakola fine art nga gaakomakaago batekiniko banajja maaso eri etya gye watukozesa ati kakati wano mwabalabye kubye naye yakoze yadde ku TV batekiniko mwabalabye bakozeewo kyo okumanya kwayite y'oluguudo Nudini gw'otunuulidde tino olw'okuba ntuuseewo mbabuuze kakati sente ze baba wazaddawa ebyo Nudini amawanga agakuze si bye babuuza batya amawanga agakuze batunira ne kye tuyita International Roughness Index Balamu tabimanyi bye bitya Roughness Index kwe kutunulira oluguudo obugazi bwenkana ki bwe mwakola then how rough it is ne road kye yenkana okuyita okwo ebyo byonna babicalculatinga amakampuni ge bawa enguudo mawanga agasinga okolako ne demo wetukuwa oluguudo lw'ekakiri tukutwala katundu akantu okola katisi ya half a kilometer n'otukolerako ne tuyisaako ebimotoka ebizito okumala omwezi ne tulaba oba luguddemu ebyo byonna Balamu ngaba minisita yavuddeyo muyina kubikola nga batandika luguudo kampuni olugiwa contract sooka otuweddemu wali tugirabe tumanye kyonookola temwabikola kwayite y'oluguudo mugicompromises basooke bakoleko wali naye awo tuba tuyingidde wawakisi ati kyegambye tino Balamu bye bakola kyekugambye Balamu bye bakola naye teyatuyamba nnyo mu ministry kyenkugambidde Muganda munnaffe ono naye kyenkugambidde odidde akaana akakyali myaka 7 okawadde kazaale mu malaaya odidde Balamu atali wa wakisi eyalikoze ebyo yo biganyi mugivuddeko nene minister wa wakisi kwali ku ground ati kakati ati byenkugamba nti byonna bye bakola minister mupya era president bwe yali amukwasa office yamugambira osaagala obeerenga minister abaddeko yadibaga simanya mubende 40 pot oluguudo wali oluyise ndumanya era nalukolako gundi okimanyi kyenjagala okulaga Masaka road yagaana okuggwa emyaka aga Nudini kyenjagala okulaga nti ekizibu kinene wano okulwanyisa ekyo Balamu nga ye atandise okikola oba ne minisita omulawo wa wax balina okuddayo okubuildinga institution no batekiniko babeereko monitoring kyekikulu mukole ttiimu eyaba expert ku monitoring oluguudo mulutandika contract yakafuluma we mwawuna ensuringa quality kyemutaakola wali olwo lwabagenzeeko eziddako nze ge magezi gembawa mbawa ku mawanga malala kiki bakola si bino byaganze nja kujja tolaba muko Balamu wayinza okukwatira abasajja abo wabuli bw'enguzi ati ze muwa advice nga tagenze ku kiri kya maaso ku kino kyennyini kubuuza wagamba wakola kino report endaze wakola kino yingira bakuteeka emida kati Balamu yakoze byonna biri abakugambye ensobi kize bakutoowa oluguudo nze nkuwadde ye yakirina nedda nze saagala mbalowooleze nze njaga tudiscuss nze kye twalabyeko Balamu we yabaddeyo n'ababuuza yatambuddeko ekyobugazi kino Nudini ngamba ye nkunyumiza ye kye yazudde ati Nudini ebya Balamu waba yabikoze nze nkulaze
nti oluguudo obugazi bwokka si kyekiraga quality ng'okijjeeko oyagala kuwakana nti obugazi eba point mu contract kimu kyokka ekyo naye ebirala ebikulu tubirese n'oludini woddira ku mateeka 10 n'okwatako limu ng'omwenda togakutte ze njagala nti no tuba tutunuulira tuleme kukwatako kya bugazi kyokka tutunule n'ebirala ebiraga kiki oluguudo quality kyeki. Nze kye ŋŋamba nti Balam let's assume mpa lwaki yakikoze singa kizuulibwa nti ku quality y'oluguudo bwe yabadde erina okuba nga byabadde tiiki ebiki nga maaso yeetaagisa kyoyogeddeko kiri international simaya biki byo nga omusajja yabadde yabituuka nanyini contract naye nga yabbira wano we yabbira n'agamba bwe naaba mufo ky'okukola meters ngenda kubbayo mita emu oba ekitundu kya mita. Ebyo byebimu ku bintu ebitono ennyo ebirabikako abantu we babbira si byebyo. Oluguudo lwaffe olw'eggulu baalukola ebiseera nali nkyasoma naye ku seminti eyakolanga ku luguudo abasinga bamuzimbako amayumba mu kitundu omwo ensawo nga zibbibwa gwe Balamu wojja n'opima wano nga naye seminti gwe baateekamu mufu kyekiguudo ekimenyeka mu sekendisi so nze nkulaga mwe munaatunulira ebyobugazi byokka nti ekyo kikulu nnyo ebikulu gye ebiri bye mutatunuulidde tulina okutula amawanga agategeera nze nkuwava mu bino ebyammwe ebya Balamu boka bapime mwe musanyuke mugende n'ekyo naye nze nkulaga ebikulu ebyenshuwalinga quality y'oluguudo tebyatunuddwako oba tebitunulwako e Uganda nkuwa ku mawanga agategeera mbawa advice bo baddemba okusigala nga bapima obugazi bwabwe ekiguudo kimale mu ddakiika ng'agapompogoma gajjudde. Lwaki amawanga gatunulira ekisooka mumuwadde contract muyina okutunuulira equipments ki omuntu zaalina bwe baba bacontracting agamba nja kufuna ebimotoka ebinyiga 4 nja kufuna tipa bweziti abantu abo bateekamu omuwendo omunene ne babawa ssente ne batuuka ne baleeta obumotoka 3 wali ne bakola oluguudo ne bakukuta emyaka gwe nga muli eno mulinda luggwe mugende mu monitoring nomwe tuba nasse ku luguudo omusajja alukola monitoring yenfu kati olaba kati kankuyo ekyokulabirako olaba oluguudo lwa simanyi era Balamu kamuzigirire olaba oluguudo oluva baluyita Sentema Road luva wano Mengo maaso baalulimu okuvaawo paka ne lutuuka ku roundabout ye Masanafu ya bypass kati ne balulimu okuvaawo ku kitoogo lugenda eri paka Sentema naye abasajja balulima bati njagala kumanya sente ezo ani azivunaanyizibwako balulima ne bateekako kolansi ne basima emyalo ebbali ne bagizimba ne bassaako pavers bulungi nnyo ne wayita emwezi gumu kale ate ne baleeta ekimotoka n'abantu ne bakoona pavers zonna ne bazijjawo ne baga kati tuzimbeko kino baba bakyazimbako ne babitematema n'ogamba naye zino zo ssente kati nkubuulire kyekikola ekyo bye nkugambidde nti no kino Balamu kye bakola well and good kirungi naye kisolovingako 10% ku bizibu ekikola ekyo ne quality y'abakola nayo amawanga galina okugitunuulira. Tukola luguudo lw'ebundi bujo olese muntu eyakola mu Lwera tosobola nsozi tuwe profile yo wakolako w'enguudo ezifaanana baleeta abantu ne balemo sasula ba expert ne baleeta abayiga ne bagamba olingira mu kintu muteekako peva neewuunya omuntu yakola oluguudo lw'omu Lwera Lwera yakagwamu emirundi egi suulira nga gwe baali basibye kakati anti bye nkugamba nti bino byonna nga naye nga president yajja n'alukola ki kati kye nkugamba Nuruddin nti nno okwenshuwalinga quality y'oluguudo process nnene eva kuva ku biddinga ne tujja ne tutunuulira material yenkana kigwe yaleeta bajja omujja muwa oluguudo Balamu olinda okujja opime nga kunsa we baba bakola ebintu ebyo nga bridge tebapima kagaali musimanya musimanya akasawo kamu obugaali 3 batunulira PS batunulira pa square kilometer nsawo za seminti mmeke zigenze mu square ya meter pa square ya meter buli square ya meter ono sanda yomanye genda mu busawo bwebuti baali bakola olwaffe olw'eggulu nga square ya meter yali genzemu obusawo 10 obuna babuguziza abannakyalo
gw'oli anoteredde miniso ozinze emikono olinda lugwo monitoringe nga quality gye bakuteereddewo nfu indala ekitabo kirina kirala round ndala so kyenkulaga nti wetuba tuna ensuringa safety ku nguudo ezo n'okukolebwa obulungi monitoring Balamu balina gitandika nga bakafuna oluguudo mutule ebyuma olese byenkanaki mutunule material ne ku kware gye bajja amayinja mawanga gategeera batuukayo ne balaba hardiness y'amayinja ebyo byonna tubitunuulira so gwe wojja obuzi n'opima n'olaga abantu oluguudo kyekyo mawanga gategeera ffe tuseka Kasozi njagala kusiibula leero ku nsonga ya Balamu amagezi ogamuwadde gwatula yonna gy'osinzira okutulaba bwe tutyo bwe tutambudde olunaku olwaleero gw'obiraba otya teesa naffe filozofa basaba ku nnamba ye y'essimu Kasozi ennamba eri 0756 67 2211 eyange eri 0701 55 85 63 0701 55 85 63 kuba ompitira ab'ebigimusa kano ke kaseera mwanyi bitooke totawaana kuba bukubi simu fatiso. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mweraba.